Nze gwolaba mu vidiyo eno ndi musajja mubi, ndi musiiwuufu, sitegeerekeka, nina ekimu ekinene, mpozi n'ekirala ndi mumpi. Inikesi bye ngenda okwogera mu vidiyo eno bikunyiizizza nga walyetaaze okunvumamu, tandikira ku ebyo. Mu January wa 1979 eyali omukulembeze wa Tanzania mu budde obwo Mwalimu Julius Nyerere yaweereza munno owa Uganda General Idi Amin Dada obubaka obumutegeeza nti owange kyewayagaliza embazzi kibuyaga asudde. Weeteeketeeke nnyambadde eggomasi yange nzija kufumba era ekisenge kyange mukiteeketeeke bulungi nnaatera okutuuka. Teweerabira nti emabegako General Idi Amin Dada yali ayise Nyerere omukazi, mbu Nyerere yafaanana abakazi era mbu singa yali mukazi General Idi Amin Dada yali muwasizza nga mucyo kye yali ategeeza nti abasajja bwe tubanga tutudde nga twogera togezanga n'owaayo endowooza yo ggwe yakula ekikazi, kubanga n'endowooza yo egenda kubeera nkazi tegenda kubeera nsajja. Kaakati oli bwe yasimbula okujja okukuba General Idi Amin yamugamba nti owange nnyambadde kadde neekozeeko bulungi nzija kufumba, teekateeka ekisenge kyange. Olw'okuba General Idi Amin yamala akabanga akawerako mu butuufu ng'akyokooza nnyo eggwanga lya Tanzania ng'awulira alyesobolera, ng'akyokooza nnyo Nyerere ng'awulira amwesobolera. Teweerabira nti abayeekera abaali batawaanyanga General Idi Amin Dada, omwali aba Kikoosi Maluumu, omwali aba Fulonasa, bonna baasinziiranga mu ggwanga erya TZ. Kakati nga General Idi Amin yakyawa nnyo Nyerere, era bwe yawulira nti Nyerere amugambye nti Numbye yakuba gudiikudde nti nange bulijjo kyenjagaliza embazzi kibuyaga asudde, kubanga bulijjo nkukyokooza kusobola kujjako lutalo. Baabuwe General Idi Amin ky'ataamanya nti luno lwe lutalo olugenda okumutwala. Yatunuulira Nyerere bulijjo gwasinga amaanyi, yatunuulira Nyerere bulijjo gwasinga emmundu, yatunuulira Nyerere gwasinga ebyokulwanyisa, yatunuulira Nyerere gwasinga zimiigi ng'agenda kumukuba mu lutemya lwaliisa. Era General Idi Amin Dada yeegamba nti kino kiwedde, kugenda kuba kuyisa mukka mu kisero. Nyerere obunyerere. General Idi Amin Dada teyakozesa magezi gamala kwebuuza ti naye omusajja gwensinga emmundu, omusajja gwensinga ennyonyi, omusajja gwensinga ebyokulwanyisa, omusajja gwensinga buli kimu, lwaki annumbye? Baani abamuli emabega? Idi Amin Dada oba ngambe kaataali Muganda teyamanya ti ekiyunula ennyana kiva mu kibeere, olugero olwo teyaluwulirako? Bulijjo gwensinga amaanyi ajjawo obuyinza obumboggolera nze General Idi Amin atiibwa ensi yonna. Teyamanya nti omuzungu ayise wa Nyerere okuba General Idi Amin okumuwambako obuyinza. Ye yalowooza nti Nyerere amwepikira bwepikizi. Kyova olaba abasajja abageze ennyo era abategeevu basinga kwewala bantu babasinga bunafu. Tewaliyo muntu yeewala muntu amusinga maanyi, kubanga aba aluubirira kuba nga ye. Ate okubeera nga ye olina okusooka okuyitako mu bigere bye n'okumwegezaamu. Kaakati ono ali wansi akusinga obunafu olina okumutyanga ennyo, kubanga ggwe bw'omukuba si mawulire, kyokka ate ye bw'akukuba abeera akuswazizza. Kaakati jjo ly'abalamu wano omwami Yoweri Kaguta Museveni, Kagame gwe yatendeka, gwe yajja mu magye ga wano n'amutwala eri akulembere, n'amuwa obuyinza nga n'amagye agatandika ewuwe gaava eno. Oluvannyuma ye kennyini okulagira Munyenyezi, okulagira Bakayumba Nyamwasa basaanyewo Lwejema, yayita Kagame e Bulaaya gye yali agenza okusoma okwongera ku misomo gye, adduke mangu addeyo e Rwanda asobole okukulembera oba asobole okudda mu kifo kya Lwejema. Kagame ono atuuse ne ku mbeera eggala ensalo. Kagame ono atuuse ku mbeera entiisatiisa, ali yekka. Nabagamba Museveni ye ng'omuntu talina magezi ga ggwanga, naye Museveni ye ng'omuntu ayina amagezi agamukuumira mu buyinza. Gwe walirowooza nti Kagame yaliboggoledde Museveni kitaawe nga n'amagye kwe yazimbira agage, ono ye yagamwawulizaako gasomesa agage paka lwe yawulira ng'abukadde oba agamu n'agajjamu, agamu gaasigaleyo kubanga Uganda nayo yafuuka mawanga matabike nga Rwanda. Naye simanyi oba kale mu g'e Rwanda mulimu bannayuganda, naye teyamutya n'amuboggolera.
Museveni ng'omugezi ayagala ennyo entebe ye yamanya nti ekiyunula ennyana kiva mu kibeere. Waliwo atuma omwana ono. Era Museveni n'afuuka kawadi n'ayita peace talk wakati we ne Kagame. Otherwise Museveni abakusitula mundu akube Kagame mbu olw'okuba amwesobolera amusinga amaanyi. Museveni singa n'abaamuli olwaleero bakaaba maluma. Mucyo ki kyentegeeza? Ebiseera ebisinga si buli force ekukuba nti yebeere ekukuba. Awo olaba awafubutuka eddoboozi eri omuzingo ogukuba si we gubeera gufulumye. Wano waba wafubutuse bufubutusi ddoboozi okubuzaabuza kuwa watuufu eddoboozi lino gye livudde oba kuwa watuufu ekizuka ekireese eddoboozi erifubutuse wali gye kivudde. Intaneti yakutte omuliro. Waliwo awo bu app kyova olaba nze mbagamba. Nze sijja balimba abali ku TikTok kasita bazindeeterayo bazintemeramu ne bazindeeterayo. Nze sijja ku app eyo Kiseka yaŋŋamba janguku ne mugamba nze sivvoolwa atasaanidde ttaano. Nze njagala omuntu anzivoole nga nsobola okumwanikula kubanga sivvoolwa era kimpisa bubi okuvvoolwa omuntu gwe sisobola kwanikulwa mu bufunze. Sivvoolwa muntu atasaanidde, sivvoolwa muntu atategeera. Muganda waffe Hajji Hassan Wampombo African Restaurant nze gwe natuuma night shift wano ewaffe yakola video gye buvuddeko yayitira wano wennyini. Ne wabaawo eyajewaayira oba ne wabaawo eyalaba ng'efaanana ye era n'agamba nti balina bye bampaayiriza byendya ng'ate sibikozesa. Ageyita amajeege ne gavaayo ne gava mu kkuba kati obukubi omuntu ne gatuuka ku bizinensi ye. Nenjagala okukutegeeza zokkola okunoonyereza nkukoze okumala nange nabadde mu kusooka ndowooza nti Bebe Cool yakomandiza ekintu kino naye Hajji Hassan Wampombo African Restaurant Bebe Cool kye kifaananyi ekikulwanyisa naye ng'ate gavumenti yeri mu kulwanyisa. Mbuuza lwaki? Museveni ng'ajja mu buyinza mu mwaka gwa 1986 nga yakamala omwaka gumu bwe guti mu buyinza, ekintu kye yatandikirako kukufuula mwavu gwe munnayuganda nti gwe ofugika. Nga buli alina akakadde ka ssente bamuwaamu nnusu kasanvu. Mu bufunze Museveni buli munnayuganda yalina akakadde k'essente yamubba emitwalo 99 mu 1300 nga tayagala bagagga bonna mu byabufuzi kubanga ye akibalanga nti abo bonna abagudde banaddukiranga we nga ye Katonda we. Ye Museveni akimanyidde ddala bulungi nti ba business men be baamuleeta mu buyinza era tanyooma ddoboozi lyonna lya business men kuba amanya naye asobola okumujja mu buyinza. Kakati olunaku olwaleero bali mu kubonereza batiisizeeko abalina emirimu abalala, abalina zi bizinensi abalala, batye nti buli alina kyafiirwa bwe bakkuba ku mutwe oddayo mangu kubanga otidde okufiirwa. Kyova olaba ate ffe twesiimye nnyo abatalina kye bafiirwa. Kati okeere yeekolera omugambe omusazi Seeki nina ke nnina mmese ya mu kkanisa nga ye batera okunvuma obunaku bonna bonna forces ezitulwanyisa nina ke nnina kati olwanagane nange atalina ke nnina. Kakati mwabayinamu kasente kammwe oba abalina emirimu gyammwe gavumenti ebatya nnyo kubanga gavumenti kyesinga okwekengera ze ssente kuba ekimanyi ekyagireeta mu buyinza zaali ssente, ekigikuumidde mu buyinza ze ssente. Era bwe yali yakajja mu buyinza yasooka kuba balina ssente ba Edward Mugalu abaamuleeta, omugagga Ssemwezi kojja wange awo e Busega n'abasaanyawo kubanga ye akimanyidde ddala bulungi nti omuntu alina ssente oba alina bizinensi yonna oba alina daily income senga yeenyigira mu lutabaalo lusobola okugguka kubanga olutabaalo luba lwakuvujjirya. Kati balaba ono Mpombo African Restaurant alinga inspiring abagagga abalala okwenyigira mu lutabaalo oba alinga abalaga nti bannange ebyobufuzi mu bitya n'ebivunaanyizibwa ku ffe ate abawa omusolo omungi. Ffe tuyina okulwanirira ensi yaffe,
tolowooza omuntu eyasulidde ku ddiba, tolowooza omuntu eyasuza amakaya okuyimirira ku luguudo leero era n'asiibirako enjala n'osuubira nti nenkyasobola okuyimirirawo. Kaakati mmwe abagagga mmwe muyinambu okuliisa bano abaavu abali ku nguudo kisobole okuggwa. Kyova olaba abatya nnyo, kyova olaba abeewerera nnyo, kyova olaba abeekengera nnyo. Kaakano gwe bakutaddewo nga Yesu ku mulabba, mbwe abajeemu abalala bakulabireko. Kyova olaba buli komenti gy'olaba waliwo abajja nga beefudde abalumirirwa. Munnange twakugamba ja bizinensi mu byobufuzi ne tukugamba ja bizinensi mu byobufuzi. Gwani agambye nti agitaddemu? Yeye yeetaddemu wabula ye tannagiteekamu. Kyova olaba n'emikutu kwegenda tegiriko nti Mpombo African Restaurant, wabula gijje ng'omuntu. Kubanga ne Museveni okuyingira ebyobufuzi yali mulunzi. Noono okubanga ali mu byabufuzi ayina waali, tekitegeeza nti buli ayinako waali talina kuyingira byabufuzi. Gwe ate munnange toleeta bizinensi mu byabufuzi, toleeta bizinensi mu byabufuzi. Gwoyo gwogaana okuleeta bizinensi mu byobufuzi, then ani alina okuleetamu ebyobufuzi? Ani alina okubeera mu byobufuzi? Oyo awa omusolo omungi bw'aba talina kubeera mu byabufuzi, ani alina okubibeeramu? Fe bakisaati bwe tubyogerako era nga mutudiscouraginga. Olowooza kinaakyusa obulamu bwo? Bali balya ng'oli musiiwuufu, gwe toyinako olina, gwe ekiyenje gwe bajja kukutta ne maama wo akabire bwere ne tuddukirako mu bagagga nendeeta ku balina emirimu gyabwe. Ate nabo mubagamba gwe tokimanyi nti bizinesi tebagiteeka mu byabufuzi, olina ekyokufiirwa, ebyokwogera birekere bayeekolera, bano abaleekaana. Kakati ani alina okubeera mu byobufuzi? Kuba yeekolera omugamba tasaanidde, talina kyali afaanana na bubi, ajja ne mu kamera nga teyeesiize bizigo n'akuwogganira. Ate n'oli omugambye nti toyingira mu byabufuzi, ogenda tukuumirawo mu ddingidingi dooli. Ebyobufuzi bikakata ku ggwe, ebyobufuzi bikakata ku nze, regardless buli omu omulimu gw'okola. Gwe kyogamba gwe Kadaama ali mu kiyumba aleekaana, va mu byobufuzi, olina ekyokufiirwa, olina gweyo si bizinensi yo mwoyogerera ebyobufuzi, ennyumba ya nnyoko. Omulala najja ayambadde omuwalume yebbiridde asobole okukwata ka vidiyo akawoninga Mpombo African Restaurant, va mu byobufuzi, gweyo bizinensi gy'oliko ya nnyoko. Byobufuzi bijje mu bizinensi, gw'olaba obiteeka mu bizinensi etali ya nnyoko. Ate ono nannyiniyo olaba gwakyagobwa obibeeramu. Ate olwo nannyinibyo oba ebyobufuzi olina kubibeeramu ng'osapootinga. Tibannanga obutemu muze mulungi, bannanga obubbi muze mulungi, bannanga obulyake muze mulungi, bannanga obukenuzi muze mulungi. Tulabye abantu ba NRM. Salimu Uhuru abadde meeya wa Kampala Central okumala emyaka egisoba mu 15 naye nga yafumba piraawo. Tumulya naffe, tumulya piraawo we n'emizikiti emukusibulukuka aleetayo. Alhamdulillah, barakallahu fikum Salimu Uhuru. Bamisa Kabanda balina ebizimbe, balina zi restaurant, balina zi hoteri. Ono mukyala Maria Mutagamba yayinanga ekizimba awo bakiyita ku Kabuswa Kediziti, no wane Nalukolongo okuli water, kuliko business z'abantu ab'enjawulo. Regardless kyani kakati mmwe mwagala musigale mu mbeera y'ebyobufuzi enyigiriza abantu, oba etulugunya abantu, oba eŋŋonga abanyigirizibwa nga mwe muli mirimu gyammwe mukola. Wabula ono bw'ajja n'ayogera ye takkirizibwa kubanga alina ekyokufiirwa. Ono kitwayingira twali tukimanyi. Bw'otayavuwala eno Uganda ku munnankyukakyuka erimu ebifo 3 ebikyasinza okubeera seefu: obuwaŋŋanguse, ekkomera oba entaana. Gwe omusajja gw'otiisatiisa gw'ojjukiza Museveni akusinga emyaka ate gwe politics oyingidde wa ndongo. That's why osobola kumukoma okwo ku ngulu. Yambadde muwagizi wa Bebe Cool, ate Bebe Cool oli gwe abadde mulabe mu ndongo agenze kati nze kambeeremu oyo politics wa ndongo. Naye gwe gw'ogamba amanyi Museveni, ategeera Museveni ne kyasobola okukola. Era nkukubiriza Jason wa Mpombo African Restaurant Deira
tokangibwa naye bano bakawukumi bakiyenje. Oli atudde mu nnyumba gy'akolera emirimu gye gy'akotiisiza mutagenda kujja kuwagira nga bwe yakuwagira ddi. Omulala alya ku mulimu yakutiisatiisa mutagenda kujja kuwagira nga bwe yatakuwagira ddi, nga bwe yakuwagira ddi. Oli ne yeerikodinga ng'alina mu kiyungu kya Mwarabu afumba mmere. Bannange tugenda boycottinga emmere sente tugenda kuddamu kulya. Walyayo ddi mukwano? Nga bwe walyayo ddi? Kakati bakusindikidde obukolwa akatasobola kulya mmere ya $5 lulya lumu kakutiisetiisa ove ku mulamwa. Mpomba African Restaurant onoonya wakutiisibwatisibwa ku bizinensi y'okugwa ng'otazinengajaba. Bannayuganda abanyigirizibwa bali buli wamu wakiri tunaasavinga ngaabo. Weewaawo si kye ŋŋambye. Eno bizinensi gye weetaaga regardless yawagira ki? Kubanga yo bizinensi tewagira National Unity Platform. Nnyiniyo yawagira National Unity Platform. Naye nga we musazeewo okujja muve ku nnyiniyo mutandika okuba bizinensi, wallahi temujja kusobola. Nga bwe mwavaako ddi hadithi esuula ekintu ky'omuntu. Nga bwe mwavaako ddi hadithi esuula ekintu ky'omuntu. N'olaba oli ali mu kiyungu guta bintu by'ogutali musanga akola mirimu gy'akolerera baana be, kubanga ffenna bye tunoonya kukolerera baana baffe. Naye ng'ali mu kugamba ono bw'atajja kulya mmere tasukkanga nako ku mulyango gwa geeti kwakola. Bwana mmwe mwewe eddembe. Ng'akalala kali Saudi Arabia. Kyokka nga restaurant gye kagamba mbu tekagenda kuddamu kulyawo eri Dubai. Waliwo restaurant ey'omusajja omulala munna NRM. Naye akola omulimu munene nnyo okulaba ng'asuula restaurant eno. Yagezaako n'okugula abaana bakole ebikolobero mu nda eyo oba ebigoba bakasitoma. Abaana ne bagaana baliroyo. Nenze mbabuulira temujja kusobola, temulisobola, ate era temusobolangako. Ye Bebe Cool bw'aba alina kye yeeyambaza oba osanga kimutuuka ng'ekyambalo kye yeeyambazza yonna evano oyinza okwesanga ye awulira kituuka ye, naye mu mannya bambi saawuliddemu ku linnya lye. Saawuliddemu ku linnya lye, aleke kudduka nga tewali amugobaganya. Ate era omuntu bw'ozaala omwana naaweza omwaka oba omusuubira kutuuka ku 2 muguddako, kitegeeza nti buli ddaala ly'olinnyako oba okyasobolera ddala bulungi okudda ku linnyako. Omusiraamu bw'oba osobola okunywa omwenge ki ky'oba tosobola kukola? Olowooza waliyo ezzambi ettono mu maaso ga Allah? Ono anvumye kinene, nze bannange anvumye kinene, nze mulaba ogw'omwenge gw'ongunywa n'ekiri kyanvumye ekyokulya bino sibirya. Buli zambi lyenkana mu maaso ga Katonda asoozezza n'akubya oluyi. Amazambi ago gonna genkana. Naye ng'ebyo bye muddaawo mu kutiisatiisa era gwe mpombo senabagaa buno obusonga butono nnyo mbumalanga. Kati gwe ofuuliddwa Yesu, gwe gwe tutunuulidde ku bagagga ab'e Uganda, ku bannabizinensi e Uganda, bw'ogwa n'osuula fulaga n'otya n'oggwamu amaanyi, genda kuba oziisa Uganda nnamba. Kubanga amazima mu kununula Uganda twetaagayo ku ssente. Wakati nga mu kununula Uganda twetaagayo ku ssente, baagala tugobako, bayina ssente, bayongera otufuga n'okutufutubbalako. Yimirira naye tutambule. Yimirira tutambule. Nze mmanyi oli Buffalo, nze mmanyi oli mulwanyi, ate obudankandanka nga buno obuusa ebiswa zina enkulukuku zikuleme. Gwe omusajja alya balugu gana amakuloni agagonda gosobola n'okulya nga tokozesezza mannyo n'osolobeza n'obuta n'omira gakuleme. Bino biyenje naawe, bino biyenje. 50,000 gikimala okugamba nti abeewo. Naye ng'egyo 50,000 kwayogerera nti abeewo, buli lwasindika e Uganda ssente basobola okuba nga bamukyajinga omusolo gwa 20,000, bamuddizaako 5 ayiika ndusu.
bebasinga nno n'okuba obubi nga ne bafiirwa Uganda tebasobola nabo kuddayo kuziika si lwakuba nti waliwo agenda obbakwata naye ate bayitewa kagaali tekatuukawo emmotoka tetuukawo nga balina kukozesa nnyonyi nga tebalinaamu za tiketi naye bakkiriza okubeera abasibe Museveni alina kyafaananya abazungu in common muzungu yakunonanga luli n'akutwala mu buddu lwampaka kifuba kiwato oba ddembe oyagala toyagala ojja genda saawa eno weetwala wekka kakati ye mumpembe Yoweri Kaguta Museveni yava mu kuteeka bannayuganda mu buddu kati waliwo ate abeetwala bokka mu buddu enakoba mba African restaurant tugisaanyeewa nga bwe wakuba eriwa n'esaanawo gwe kiyenje nga bwe wakuba eyaani n'esaanawo idiot